munsi ya WhatsApp, tuli munsi ya computer, tuli munsi ya Twitter, smart, Viber, tuli munsi ya buli kimu kyonna, naye era mukyayogera amajini gagambye. Kati mugole yegaana kisera mugole amajini genyiri gayogedde nti mugole yeyagaleeta. Muli bajinga mmwe. Amajini kuno omulembe n'oyogera amajini gagambye. Era obufumbo ne bukufa nga bukufiira ku majini. Era ffe tukyabawasaako nnyo abakazi bammwe kubanga nze kati ng'omuwalimu atamanyi by'amajini musanga ali awo agali bangoba nno naleeta amajini nga mwanzi yangu tugende ewange ogenda okulanga nze ntudde naye teri majini teri kiki kyonna kyonna oyimiriranga ne mukazi w'ensi ne bweriggwayo neegamba nti amajini gaayogedde nti mugole ogumanga ne mukazi wo n'oga nti omukyalo wange tayinza bikola. Mukyali bato abato be bafuna era gwe todda mugamba nti noba ojja okunobeewo oyo omwana kati omulaba tannafuna bulungi ssente kuba nene embaga talinaako na 10 ffe tugikoze ng'abasajja abakulu Isima nkwebazizza naawe mwana gwe nenkwebaza n'ogamba taata njagala kuwasa Isima n'ogenda oyita baganda abo bakojja abo bajjajja abo n'obaga nti bajjajja omwana yagambye age kaakati tukutadde officially mu butongole okuze naye ove ku mulenzi ono omutaata aliko obutandisa okukola ng'odduka ogenda otagala ono emyaka 5-6 ng'akola nga yagaggawadde dda so okuga nti munywere omusajja kati atakumikizika musajja nganze retired general Muzaata bwendi wano owulidde kati okufuna omusajja nga Muzaata ateeka okubeera nga wallet eri happy nnyo ng'alina kantu kuba kati omusajja nganze nga ujja okunfumbirwa nga sirina ssente tunyumye eki ngenda kuboera bwereere buli lunaku sitole zange zatebitambudde bulungi tebikoze zitya era okufuna omusajja mu myaka gyange alina okubeera nga bino wammanga weebiri alina okuwa emmotoka mu mannyago alina okuwa ekyapa nga si kya Buganda Land Board nga si kyapa kya liizi kuba ekyapa ekya liizi obeera mutuuze musitami myaka 49 oluggwako batulabire owulidde ogenda mu banka kwewola nga wafunye ekyapa ky'amayiga nga ogende w'amayiga amala kuwa bbaluwa ate kuliko percentage sente zogenda okwewola mu banka bwe zibe miliyoni 10 kuliko emiliyoni yaabwe ya Buganda namba kali mwe mugenda kugaga bagenda batwalake mutuule ku bibanja byammwe tebababuzaabuza eyo enkola eyo gye bayogera eyo ya buzibu abagezigezi bazze mu nsi ebijja byammwe biri ku ttaka ly'abajjajjammwe jjajjammwe yalibeerako bajjajjammwe omulala n'alibeerako kitammwe n'alibeerako kaakati essaawa eno liizi egenda tukolera kyokujjako okubba ettaka munyweze ettaka lyammwe abafere bazze mu nsi kubabbako ttaka lyammwe mulinyweze muwulidde maliriza nga mbakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bufumbo bwammwe ekyokubiri ekyo kyongamba nja kujja nga ntambula mbabuulira ettaka kati nawuliddeyo ka audio ke bataddeko mbu simanya baagala kubba ttaka abanyankole simanya abatali baganda mbu abalina ettaka mu Buganda liize eggweko mbu baleme kubaddiza bupya oyo naye aliyo kyalowoozaako muli babbi nemawogola nja kutuuka temugezaako munyweze ettaka lyammwe tebababba ssente zammwe nze nakolako liizi ku ttaka eryo ninako ekyapa naye nasasula baziyita disimorana nasasula miliyoni 17 kati nsasula emitwalo 9 buli mwaka tolowooza nti olukuwa ekyapa biwedde buli mwaka osasula premium buli mwaka osasula ground rent nsasula emitwalo 9 mwe mulina emitwalo 9 gye munasasula kati mwabe mawugola mulina mayiro na mayiro mugenda kusasula obukadde munabujja luddawa yenna ajja mumukwatire ejjambiya oba Katikkiro oba ani ebyokuwoza nze ngenda okubiwoza insha Allah taala njagala okukutira okutya Allah
subhanahu wa ta'ala. Mukutya Mukama amagezi megakola ki megasookera okubeera abantu abannaddiini mu maka gammwe babadde bakyayogera wali isima. Nze abachairman oyo n'omumyuka we Ssemuju be baŋŋamba ne baŋŋamba nti bw'olabanga ku isima Kayine omutwebaliza byatukoledde eno ku busiraamu. Isima oluwatola salaamu. Wa alaikum salaamu walatambulira awo isima. Ensonga ey'okubiri mbadde nkyayogerawo oli n'agamba nti ha isima yeefudde ebbereje. Isima wulira bye bakwogerako yakuveeko. Oli n'agamba nti yeefudde ebbereje kuno talaba ku muzikiti. Muzikiti gwalaba guzimbwa mumba mulyawo ng'aleese omusenyu guzimbwa ng'aleese sementi muzimba ng'aleese kapeti. Bakundoopedde ku kyalo kuno naye bakundoopera mu birungi. Isima tambuliraawo beera mwana mulungi. Gwe mwana gwe bwentyo bwe nkwagala. Bavubuka b'ennaku zino mwagadde nnyo ssente temukyagala kukwata kammwe. Naye mbakuutira mukono gamu mbakuutira okutya Allah mu bufumbo bwammwe. Nkukuutira gwe omulenzi gwe wasizza ono omukazi naye yagala mukazi wo ate mulabirire. Naye abasajja omukazi n'aba amahale ge wamuwa nga toddangayo kumuwaayo yadde omutwalo ogumu ogwekutte. Buli kimu obala bubazi. Wagambye kyoye bwagambye enganya za mmeka? Za bbiri. N'oŋŋamba ebirala. Green paper ebyo tobimbulira sibimanyi ffe twalyanga green paper mbulire ebirala. Muleke kwejegawaza basajja mmwe. Era n'omaliriza ng'omutwalo gwe wamuwadde omusaba 2,000 n'olayira wallahi tallahi billahi okufira nze nja kutema ejjambi yampa balansi wange. Gwe totuswazanga tusabanga omukazi balansi. Olina okulabirira mukyala wo kubanga gwe omuwasizza. Abasajja abalala omukyala olufuna akalimu kaakola gwe n'ofuuka mu scout eva oddeeka ng'owuba mikono tebali kutikkula kaveera ogassa okyeyita mwami. No n'otandika okubuuza naye gwe okola biki ebyo? Gwe ssente ze zitalabika. Kandi yagamba nti omukazi agenda kukola kulaba ku ssente ze. Omukazi ne bw'abanga mugagga alina goloofa akeedi e Kampala tolina lwaki olaba ku ssente ze. Olina omugulira emmere n'ebyetaagisa. Labirira mukyala wo ate teweeteekanga mu bino ebigambo okujjako gy'otambula e Dubai ng'olabyeyo akantu akalungi n'okaleetera mukyala wo. Naye omukazi wagambanga nti njagala kugenda kukola shopping leka gwe kugenda ng'oweeta omugongo ennakasero ku muzikiti. Olamuza buno bushaliyo obuliko katulikira. Banne tetubimanyi. Omukazi mukwatira obukadde bwe bubiri agenda akole shopping mulimu ki? Naye n'ojja ng'ozunga n'akaveero oleesa obusaliya ate nawe bugenda okufuuka olutale awaka. Owulidde mannaye ne Haji wanyiigira ddala nti saagala z'omanyize nendeeta ekintu kyange n'okigaana obwo bukatulikira obuleetera ani? Kati oyo mwana wuuyo mwana muto owulidde nja kwongera omulaba nga zo wano okunsiibula. Naye oyo omwana kati ogenda omuleetera ebisaliya ng'omuleeta masaayaye. Kati akakawala ku size 12 kambala fitting bulungi. Owulidde kati ffe bahajjati abaffe be bambala masaayaye size 48 oba 49 5 awo. Bate bakyalina kye balaga. Obubina baabulaga ne buggwa, abamere baagalaga ne baggwa. Naye ono buli kimu kimera kiroka bulosi. Ebbeere likyali mutima gwa nkoko. Buli kimu kyonna kikyajja buzi. Shaft Ismaila Lubega omwana oyo omujje mu maka makulistaayo ba makuristo. Naye ne wakubadde bangambye nti ate teyakula nnyo n'abakristo. Naye it's you okubeera ng'omwana oyo omwongeramu eddiini. Bw'otaasaale tajja kusaala, bw'otaakola ebya ddiini tajja bikola. Mwe munenya abakazi ne mugamba nti omukazi namusiramula naye omukazi abakazi mubasiramula mubakomya ku mannya. Bw'oba obadde okyayagala mwagale ng'omugenda kwewummulirako ebweru mwe mugula n'omwenge. Kakati ate omuleesa awaka kati luyimaani lukutta. Wallahi nze omukazi yagaana okuva ku mwenge ani yali agumugulira luli. Era ogenda okumuwulira
ya akhil karim omukazi yagaana okusiramuka omukazi agenda mu church ku Sunday omukazi era otambudde ogenze tokoze daawa ono omukazi mukole ku daawa bino tabimanyi yakuza amanyi Katonda patiri mwana na mwoyo mutuukirivu ate kati gwe omuwadde erinnya nti gwe Samiimu biwedde bikomye anaawangala talina Katonda bw'anaafuna ekizibu anaasaba Katonda ki mbagamba temuyingiriranga baana b'abantu nga temubateeke ku layini ntuufu ekyo nkusaba okikoleko nemmaliriza nga nkugamba wuyo omuwala nti omuwulidde Mawogola all the way from Mawogola kati ali Kampala oteeka okumugjamu amaalo ge Mawogola gonna oli ebyo ebigambo bye tutaakolanga ffe temulowooza nakati temubikole goba tobikolesa bakatonda ofe era biringanga bino ebya vidi ebyabaana kukola ki swimming bano batubba bubbi masomero ffe twaswiminga uyogera ki gwasomera ku mulembe kifaawo pe mulembe ogutali gugwo omulembe gwegwo swimming omulembe gwegwo bagenda kutuwa omulembe gwegwo byolina okutambulizaamu omwana kompyuta gigula awaka ebeerewo gwe mulembe kati nammwe ebyo byemugamba ffe twagendanga out tuba temwagendanga out isima teyagenda out gwolina okugenda out akaakaana bw'otaakatwale kulaba ku butaala bwaka ne kalaba ku kyennyanja ne kaga nti ekyo ne bakisoolayo ne bakikuba mu kalaayi ne bakisiika ne kakirya bw'onootagalaba n'abavubuka e Kampala bali sharp amaaso gakanuka ako waliwo akayitako n'atakasaba kalamba otagalanga bajja kakutwalako lojjo kitegeera ffe tojjanga ng'otukaabirira. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.